kulisayo mu break negamba ndotalaba program ya Chef Michael okufumani wano ku Twins Gardens erubo wano ku Entebbe Road yitawo berenga owumulira kwano ekyokulya wekiri ate kisinga obukulu Kids Park weri wano leto omwana wa berenga awezanyira kwano ne bato banne muhede negenda okutandika ebyesubo webiri ate ne bawugira nawo webali nebira binye by'abaana batonze sibimanyi naye webiri birabyo webiri etenga abaana bajja ne beranga abamasomero muleta abaana aberenga bazanyira wano ekifo kigazi bulungi nnyo negamba gametino enyama eno tukyagifumba pan fried naye of course beef kawomera Stogami nti byagala kukola ki kumala Alright, enyama ya feno obumonde bwaffe buyidde njagala tubeere nga tubujjako buyidde bulungi era butuuse okubeera nga tugenda bugabula katubujjeko tubeera ate nga tububikkako tugenda kuba tubugabula maaso awo tubuteeke wansi jokaleka tubuteeke wansi kati nyama ya feno beef kawomera tugenda gumya mutonotono jua nti nyama yinyine erimu butto nekubanga ate tolinda na butto kujja ntandika okubanga ogipangamu kyekigambo kyennyini olaba eyingidde ebirungo byonna wano ya kati ennyama eno eyanguwa nnyo okujja kozebera yabonzera ogiraba wano nti etandika okutuusa kala wansi ogiraba ti omuliro gujja kyamangu nnyo era nkola ki wera wagikonyekonye jita werabawa mu myaka ejijja wero oyingidde okufumba osoma kufumba biwana bya chef naye emyaka ejijja werabawa nze muli neraba okubanga ngenda kubala wama wero omuntu gendeko naye simuntu wa muzanyo ngompanye nnyo naawe ndi wa tabu nnyo naye kale ng'ovudde wadde kubokozi kati oyagala okufumba oba chef Michael waali oba taliiwo obiranga oyagala kubeera chef oyagala werabawa ogambye werabawa njagawulira dreams ez'amaanyi kimanyi nti Uganda ddala eri embraced n'abashefu abapya abajja eraba okubanga nange ndi omu ku bachefu abamaanyi mu ggwanga nkolera mu zihoteri zennyini wuli twazeegomba dda nkulaba awo nga wagejjadde okuza olubuto lukomere eno otakulirako eno bakoma tokyantegeera okay tegeeza ffe bashefu nga embuto tezinnagejja tetuli bachefu okay okufumba kuno obukoosi bwelo obadde okuza okwagala biki ebikunyiza ku bafumbi wonna oba balabye ku mikolo oba obalabye yonna gyotambudde mu hotels biki byolaba nga bikunyiiza nga gwe tewandyagadde obeera ekyo nga ne bachefu bwe bawulira
basobola okweddako ku muze ogwo buki obukunyiiza ku baceefu kwatagana teamwork ino kubanga mulina teamwork nsi kyenkubuuzizza biki byozza obalabako nti nze ekyo baceefu sikibaagalako bakikola naye nze sikyagala tolina kyewalabye okay nze baceefu abakodo bantama nesikyagala nga ceefu mufumbi netagaba nga nenyini oba ebintu abifumba awulira sibagala nze sibagala okay kakati ennyama eno ogiraba olaba eringa evaamu ekyovu nga ate kiringa ekya brown ekyovu kino kiva mu birungo byetwataddemu ate kuliko n'oluzigozigo olala olwongedde nolwaki luvaamu nnyama muno kati ennyama eno wansi etandise okubanga ejja era ngenda kugikyusa ate olaba ogirabye tosuula n'osuula mu busuzi ne bisammuka olaba ogiraba olaba nti wansi eyidde bonoyiga okufumba ani gwewegomba okusooka okufumbirayo ekijjulo ekyomutawaana nogamba ti nfuka chefu eva chefu maiko sigula okutukalenga chefu maiko amaze okundigiriza okufumba omuntu bwati gwegenda osooka ofumbira ekijjulo ani gwegenda osooka okifumbira maather okay wa tonnalaba gwe bintu bwe bikyuka wano naye ngaokimanyi nti abaana abalenzi olumu we bafuna eyo bannaabwe bamama abeera tebakyabalowoozaako nnyo abamu naye tongamba nti mami yanaakusalirawo njagala otestinga ekasupu kano akavaamu kocha naye kagire mangu manyi bwe tuba tufumba we do testing. Some people always bagenda ku inbox eno bagamba ne chef testize nnyo chef olide nnyo no tulina okumanya because bw'otamanyi kintu kyofumba bwe kiri n'okifunya ofulumya kati okatestinga kano akocha okay kapepa kali katya twongeremuko kapepa kati okirabye omugaso gw'okubeera nga tutestinga bulungi ebintu bino naye kati bw'ofumba bufumbi n'otwala n'ow'omuntu zigambye eriyo omuntu nga bw'afumba omunnyo olumu guba mungi ate olumu guba mutono guba mungi olumu guba mutono because olumu tatestinga na ku bintu bino. Olaba ennyama eno eringa ereeta ekyovu eringa ereesa amazzi agaayo kati bw'oba oyagala okwanguwa ove mu ffumbiro mangu nnyo obikkako nifuna ebbugumu eryamaanyi nnyo okiraba kati era bwemyuse emyuse bulungi eringa evaamu olusaayisaayi wano eri mu kujja kati buno obutono nga kano kati kanoko kayidde kano kweko olyeko yindako yindako sebo ennyama omuntu yandibadde amanyi okufumba ennyama emirundi mingi nnyo egyenjawulo mu so many ways yandibadde obeera nga osobola okufumbiramu ennyama eno kubanga ennyama eno teggwa mu maka gaffe kyobola n'abatalya nnyama bayayaana okufuna eddagala ly'okulya ennyama sebanga omuntu nga atalya bijanjaalo nga bamunoonyeza eddagala adde ku bijanjaalo naye atalya nnyama gwe banoonyeza eddagala akola eki kitegeeza nti ennyama yo yagenda wala okay kati wano ngisiika paka amazzi lwe gakalira lwe gamala okukalira nenjiwamu green pepper ennyaanya n'obutungulu akalidde soka testing kano tulabe eyidde
Twagita tutya? Beef kawomera. Beef kawomera. Acha. Mmere ki esinga okuwoomera? Muceere nagwagala nga ndi mutonze naye kati andigambye kawunga naye wakalankalanye mu ssomero abasajja nga bakafumba bubi. Okay. Oya kakati nno enyama eno gira weetuuse ngenda kwongeramu akantu katono nnyo. Gwonna alina omukolo gwagala okufumbira ku mukolo gwo, gwagala chefumeka ajja kufumbira ku mukolo gwo, akolekekera omukolo, akusinira oluwombo, agabula abako, okukyala, okuyingira, wedding, byonna bina kasagubanga mukolo. Chefumeka obufuzi yakubala nga akola ki mu Uganda yonna. Yita ku namba ya WhatsApp obere nga onfuna kambere nga nkuteramu wano ebirungo sooka olabe. Obiraba bino ebirungo tewemenya bitekemu omulundi gumu. Okitegeera bakuuli sayansi wabajjajja nti ate wasookayo butungulu ate simala n'olinda mukko ate mwayitawo eddakiika ate simala n'oteekamu green pepper n'olinda mukko n'obeeraawo nga ebyo byavaawo. Kati mwene enfumba ate ekola ki eriko kati kembitaddemu wano sooka labwe bigenda okufaana mu ddakiika ntono nnyo. Ate wano omuliro sigukendeeza, ngwongereza ddala nsobole obibabula bisobole okuba nga bivaamu akawoowo, obutungulu buveemu akawoowo kayingire mu nnyama muno olwefuuke kawoomera. Okitegedde wabula nga tetunnakiraba kambeere nga gwolaba Dota TV program yashafumika y'okufumba nyongera okukutwala nkulage abaana abasoma okufumba, abavubuka nkulage industry y'okufumba weetuuse. Tekyali eri abantu abalemereddwa, abaana bambala bulungi, abaana balina speed, hygiene, bamanyi, bakola research. Kankulage the next chef ate tukome mbere nga nkumaliza ennyama eno ate mbere nga njigabula omugenyi wange. Katubirabe episode eya omulundi ogwayita nakutwala mu kitundu kino nembeera nga nkulaga the next chef competitions nga kyenva nzireeta mu kanyomero kano akatono mu programu eno kwe kulaga abaana abasoma ebyokufumba n'okufumba kwennyini gye kuva mu masomero ag'enjawulo agasomesa okufumba. Ekigendererwa kwe kubeera nga industry eno ey'okufumba tugitwalira ddala nga nkulu nnyo era tubeere nga tugufuula omulimu n'okubeera nga tulagamu abadde bakyanyooma omulimu guno ogw'okufumba ti omulimu guno mulungi ddala era ogusobola okubeera nga omwana wo asobola okugusoma n'abeera nga ajjamu era nga gumuyambira ddala n'abeera nga ayingiza ensimbi. Mu kitundu ekyayita twakulaga abaana abafumba ebintu eby'enjawulo okuva mu matendekero ag'enjawulo aye ne tukulaga ba judges ab'enjawulo nga bagezaako okuwabula abaana bano saako ne ba chefs okubeera nga babalaga ebintu eby'enjawulo bikwatagana ku industry eno ey'okufumba saako n'okufumba kwennyini. Mu kitundu kino mu ddakiika entono ezisigaddeyo njaga okubeera nga nkulaga nti no abaana bano still bagenda maaso n'abeera nga bafumba ebintu eby'enjawulo era nga emmere emu kwe yafumbibwa kwe kwali ekibumba era nga buli omu yaweebwa ekibumba eky'enjawulo ntegeeza river n'abeera nga agifumba mu nfumba ey'enjawulo okusinziira bwe baamusomesa n'okulowooza ku butetenkanya n'okusinziira ku buyiiya bwe nga ye bwe yali asobola era nga ekibumba eky'enjawulo kyafumbibwa buli omu n'abeera ng'akiwa erinnya ery'enjawulo.
ate olwo abalamuzi oba ba food judges kwe basinziira okubeera nga babawa maxi. Kubanga bwe baleka gaapu ku ssowaani omuntu kimuwa gaapu ey'okomplaininga. So neeno puleeti bandikuwadde bawel ne basabengera stew obulungi ebitalabika bwebyo kiba kirabika average. Ate era ekyennyanja kyafumbibwa ng'abaana bano bafumba tilapia. Buli omu yaweebwa engege n'abeera nga asobola okubeera ng'ayiyaamu dish ey'enjawulo. Kino tuba tugezaako okubeera nga tulaga omwana ayiga okufumba naawe yena ayagala okubeera chef. Temusobola kubeera nga mulowooza kyekimu mu mafumbiro. Kyovula nga buli omu bwe yaweebwa ekyennyanja asobola kubeera ng'akifumba mu ngeri ey'enjawulo. Waliwo yasalawo n'abeera ng'afumba ekya supu ky'oyita fish stew. N'wabeerawo omulala eyakifumba nga kyamiwuula nga temuli magumba ky'oyinza oyita fish fillet. Ate era n'omuwala naye eyafumba enfumba eye nga bwe yatunnyonnyola. So ng'ate mu ngeri enjawulo buli muntu yaweebwako okubeera ng'afumbirako omuceere era ng'akatundu kanako okufumba ekyennyanja ssaako n'omuceere buli mwana yaweebwa eddakiika 30. Eddakiika zino nga mwe yalina okubeera nga afulumya emmere eno ssaako n'enva z'ekyennyanja. Emu ku balamuzi oba ku ba judges bye baatunuulira nga balonda asinze ku baana bano abaali bavudde mu matondekero ag'enjawulo ye hygiene oba bwe buyonjo bw'omwana yenna ng'omuntu ssaako ne waakolera. Ate era nga abalamuzi ba judges bano baatunuulira time speed omwana gye yalina okubeera nga aggiisa emmere eno mu bwangu olw'okuba nti n'empaka zino zigendererwamu okuguloominga n'okunoonya omuntu anaabeera chef addako. Speed kintu kikulu nnyo mu mafumbiro gaffe. Presentation engeri gy'ofulumizaamu emmere ku sowaani engeri gyerabikamu mwe muli garnishing mwe muli okweyambisa salads ez'enjawulo n'engeri gy'ogipuleetinzeemu ku sowaani nayo kyali kikulu nnyo era kyali kyakumwanjo mu lawundi eno. So nga ate era ekisingira ddala okuba ekikulu nga tuguluminga abafumbi bana abanaabeera nga baddawo kwe kubeera nga tubawo okubeera nga bekkiririzaamu. Era bwe twali tumaliriza buli mufumbi yali akompitinze ku baana bano yaweebwa akazindaalo abeere nga yeeyogerako gy'asomera n'ebimukwatako oba oliawo n'ebikwatagana ku dish gye yali ateeseteese ng'ekigendererwa mu kino kwe kubeera nga abaana bano babeera nga bekkirizaamu bavaamu ensonyi zebabeera nazo mu mafumbiro ne babeera nga basobola okubeera nga bayingira omulimu gw'okufumba ng'abaana basobola dde okubeera nga bainteractinga bulungi n'abantu abangi ate era ne bakkirayantisi. Ebyo nno n'ebirala bingi nnyo ebyagenda mu maaso ebyatekinga place the next chef competition zino zaaliwo weeks ntono nnyo emabegako mbikulaze. So nga ate era mu pulogulaamu zaffe ezinajja nja kuba nnyongera okuba nga nkulaga bingi nnyo ebibeera mu kufumba bwe kuti. Gwe wenna atasobola kubeerawo nawe ayagala okubeera nga oyingira omulimu guno nawe agwegomba olabe omulimu guno gye guva we gutuuse ate era ne gye gulaga. Kankuzeeyo ate ku kyetufumbye olwaleero tubeere ate nga tumaliza episode eno ey'olunaku olwaleero. Alright, nkulisayo mu katundu akataka kukusanyusa kusembera nga nkulagira abafumbi ab'enjawulo kuziniza ez'enjawulo recipes ez'enjawulo okwetola ensi yonna. Of course nkulaza abaana nkulaza enfumba weetuluse nga ntandikira ddala mu institutes awali abaana bagenda okujoininga hotel industry negamba gwe wa hotel negamba gwe manager wa hotel. Abaana bano mbayise bulungi nga bazze ku internship. Muleke okubuzaabuza abaana nga bazze ku internship ku industrial training ne mubabuzaabuza naddala abawala ate kankusanga wali olweggulo ate kino ate bino muleke okubuzaabuza abaana eno industry yennyini abaana bagiyingidde abazadde bataddemu ssente mubeere nga mbayamba buyambi babeere ba chef nga bwe tulaba era bwe tukoze. Owayi nkulabye mu next chef wali eri nga ebintu kitabuse. Experience yabadde etya? Experience yabadde nnungi nti ovaamu okulekya beeraawo speedi olina okwandolingamu ng'oli mu ffumbiro nkesi olimu wekka so kikwasiganya otya. So kirungi okuba nti buli muntu gyali yeetaba mu mpaka ezo. Yesebo kirungi nnyo. Okay. Akati gwe bwe wafumbye ssebo ebintu ebyo tewatulimba eddala bituufu bye wakoze dishi gyeri eyo gyeri tweyanza nnyo. Well tugenda kubeera nga tumaliza dishi eno njagala mbeere nga nkulaga dishi eno ng'egyo ngimalirizaamu ng'obutungulu capsicum oba green pepper n'ennyaanya tebiyidde nnyo. Abantu balya ebintu bino nga bikyalimu akabwatuka nga biri crunchy ate kiyamba okufuna nutrients za vegetables zino ate kyane kiyamba presentation ebeerabika bulungi like kala ziba zikyali wamu biri farm bulungi bi vegetables bino.
kakati ebyokufumba obutongolo n'otuuka okulya ennyama tokyalaba katongolo ebintu ebyo naye ate byandibadde bikoma mpozi ng'ofumba stew naye ng'ofumba ennyama ensi omukyale wakano ete ennyama nga katongolo tekyakalaba ennyanya yakutuse kutuse dda green pepper yakwatidde ku sefuli eno ku mabbali aba mufumbi naye akyuseemu tukoleko ku bintu bino birungi nnyo kyembadde nkunyonnyola nti enfumba abantu gye bafumbamu baba mukyala waka aba yagikoppa ku maama we ng'afumba ate maama we yagikoppa ku maama we abeera jjajja woono kati omukyala ate oli jjajja naye yagikoppa ku jjajja abeera oba maama we ate wabeera anyo kitegeera n'osanga ng'enfumba yeeyo kati enfumba eyo tunogisigaza naye tugattemu eya chef Mike ate tubeere nga tubeera bakabi nnyo okitegeera gude nafuna enfumba yange nnyangu si ey'abantu abala gye bafumba abacomplicating spices abacomplicating ebirungo nga nebyennyini byogenda okufumba tomanyi wakubijja. This is just simple meal ebintu ebya bulijjo nga bwe tukirabye. Gita njagala mbeere nga nkugabula ennyama eno. Oli wadde mbogamba nti ngikupakingira ogitwale waka, oli wadde mbogamba nti oliira wano, oli wadde mbogamba nti ogenda eri otule bulungi olye. Kiki osalawo ssebo? Sebo ngenda kugikuwa. Ngenda kugikuwa. Oyagala gipakinga naye nja kubeera ng'ofuna essowaani, tuteeka akamondo, tuteeko n'ennyama eno, tulabe bw'egenda okufaanana. Beef kawomera. Alright, emboozi eyo tetujja kubeera nga tugiddamu. Of course nfuzimbye ne Asumani Gita, muyizi wange asoma kufumba, naye tuzeeko ntubeera nga tunyumya ate nga tali mu uniform wabula nga nze mufumbira. Obalyawo ne munaga batuteekateeka beef kawomera ate saako n'obumonde buno bulungi ennyo naddala mu abagenze mukoowa ebintu bino ebisiikesiike ennyo. Njaga kugamba nti no okufumba yeggwe, okufumba kutandikira ku ggwe ng'oyiye ebintu ebipya ate ng'okoppa. N'okoppa kikulu nnyo mu kufumba. Kopa programu zibwe ziti ate following your Facebook Chef Michael Mutale ojja kufuna recipes bulunaku gwalina simu wa Facebook yo ate ne YouTube Chef Michael's Show ojja kubeera ng'okufuna videos z'enjawulo ezikwatagana kufumba. Namba ya WhatsApp oyitako ne twogera kufumba kwokka tewali business ndala gye tukolerako ate nawe ayagala okubeera nga nfumbirawo ku mukolo gwo, nawe ayagala okukola keke y'omukolo gwo, nawe ayagala okufuna lessons ez'okufumba yita ku namba eyo eya WhatsApp. Gwalina ky'obuuza ku mmere eno era naawe yita okubeere ng'ombuuza ekibuuzo mbeere nga nkugaidinga nga nkuddamu wootategedde. Nze Chef Michael kuba timu yonna kabiriiti ekola okufumba Sharon Mirembe Julina Nteza saako ne Chef Fik betubadde nabo wano ku Tinizi Gardens Eruwa twagala kubera nga twagaliza Sunday nungi ne gama kino weekuume ate tonywa n'ovuga. Bye bye.